Osanga omuntu ng'ayogera ku Chameleone naye ng'omubuuza nti Chameleone we yayimbira Katupa Kase wali luddawa. Ng'ayinza okuba yalinga n'eyo mu kyalo eri muntu akulidde Kampala ayinza kuzoleya Chameleone. Era abantu bonna bonna avaayo ayinza okwogera ebyo Kasasiro abeera teyakulira Kampala, abeera tali updated. Abafala batamanyi. Bw'oyinza okuzoleya Chameleone ng'okulidde Kampala. Muli basiru nnyo mwana. Oba okitegeera. Mufubenga nnyo okulaba nga musomesa ebintu ebisobola okugattako ensi. Si kubanga bitoolako. Gwe nookera ku makya n'otula mu kamera n'ozalawo omuntu omukulu akusinga emyaka akusinga buli kimu. Omusajja gwe muli mu kuzoleya nze Chameleone kati kankubulire emyaka 22 eri asula wakaawe Ssebuko. Mutandika okwogera ebintu nga bigattako ensi yammwe si kugitoolako. Kubanga ebintu bwe mutandika okubanga mwogera ebintu nga bitoolako ensi yammwe. Muba muyina ekibi kye muli mu kusiga ne generation ezijja zigenda kubeera tezirina respect. Buli muntu yenna gw'omanyi tiyakoze video ng'amanyira Chameleone agenda funa. Gwe kubira maama wo, okubire taata wo, okubire sister wo, okubira ani omubuuze mu Uganda muyimbi kyo wakabi. Ojakera ku makya ofuna ekizibu nga teri bajja kubeerera mu kizibu because bakwekokkola. Omusajja mulina muvaako buvi, Chameleone wanjawulo, Chameleone Katonda yamutuwanga kirabo, temujja kumusobola. Ekyo kibabuulira. Unless nga Katonda amuggyemu fuse bw'ati. Mbabuuzaako mwena bakyekubidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe. Tuli ku Yempala. Nze ne muganda wange batumaze ebbanga kisimanyi naye ddene nze tutemeeteme ensonga ezibadde zitambula mu industry bingi ebyogerwa naye nsazeewo okuleeta ddala omuntu ali close n'omuntu gwe boogerako tutegeere kituufu kye boogera abantu mbu empisa embizi asinga obba nazo ye ebirungi lwaki tebyogerwa we bajja ebiri bangi buli muntu avayo naawe endowoozayo okusinzira ye nga ye walowooza naye nga mulimu n'aboogera nga tamiitingako muntu oyo tabeerangako wadde naye olunaku n'olumu naye lwakagamba baŋŋamba omusajja yalina empisa embi kati ndeese n'omuntu awangadde naye ogutali mwaka gumu myaka 2 myaka 3 King yes man buza ku bantu papa abantu babuzeeko nze baneero erisoose n'okubeera nno mu kamera kubanga amazima nze sikola interview ebbanga lyemmaze naawe obeera ever undercover. Yes, bwento bentambuza era nokku era simanyi yesembayo yesoose ate yesembayo kubanga gamazima amatuufu nze saagala kamera naye mwenna abaliko balamusizza amanya gange bampita Kingston Mutebi Ronald. Badde nsaasokotereza ekintu ekyo kuba ogenda kuncayo abantu badde eri bagambe olwamaze okumpa interview ne mugamba togaba kati kino okyesaliddewo ku lulwo King. Ze nkubuli amazima ebyaddala sikolangako interview kyo kituufu naye amazima amatuufu abantu bagenda kukubira era eyinza okuba nga yesembayo sijja kukola emu osaze abantu tebanyiigira nzi kusalawo tebakunyiigira osanga bibera bya vibe osanga ne vibe erinkwata naye yego kyolina omumanya yesoose mu bulamu bwo ate yesembayo era mu mutima gwo owulirira ddala mbu yesembayo. Yes. Ebbanga lyemaze naawe kimeejiwera emyaka 10. Yes. Sina we nali nkulayo wadde ogamba muno dokita alina wayogerera interview obeere mabega. Ndoza kitegedde. Ekyo kyo nkimanyi. Mbu kamera wejjacho odde eri sina kingi obeera mabega wa kamera. Lwaki ekikola otyo King? Banne sijja kukola ebintu by'okubeera mu kamera. Sometimes biteko omuntu ku bunkenke. Olwo obeera nga byaddala ng'oyagala okutambulirako mu life yo nga gwe nga toli mu kamera naye nga kamera zaakugendamu n'oba nga tosobola kukola kintu kyo. Okitegeera kati olwo embeera nga njagenda ku street wali neegulira ekikyapati kyange ekikomando naye mba nga ndi mu kamera. Oba otya sisobola. Omaliza okitumye muntu. Omaliza kutambulira ku bunkenke. Ogenda mutuma nga ate weeraliikirira. Nga neeraliikirira. Oba okitegeera naye kati ze tambuza obulamu bwange buli nnomo. Mba njagala genda kwerira kikomando kyange mu ghetto wali nga ngenda kyego. Nkufuna. Omuntu atamanyi Kingston abadde awulira obuwuliza erinnya. Balesa ka brief katono nnyo. Kingston yani. Tekikangeemu awo. Kingston. Amanya gange nze Mutebi Ronald Kingston. Kingston eri erinnya Kingston. Gamanya amatuufu nze Mutebi Ronald. Kati Kingston Chameleone yali ntuuma. Lijja litya? Lumu twali nesitole nga mpanvu nyo kale ngenda kugiramu kati tusobola okutulamu ya lumu twali ne Ekke kati nze nasoma ne Ekke
Okay. Somero teryali lyerimu n'amasomero gaali ga mukwano. Gali geriranye nga eyo Kayunga era asomera ku St Kalemba nga nasomera ku Yale. Nfuna. Kati nga abaana ba St Kalemba bavuganya nnyo nani ne Yale. Nga geegatta naye nga ate nze njagala nnyo Kamiliyoni. Kati ne baŋŋamba nti waliwo omuganda wa Kamiliyoni asomera ku Yale ku ssomero ku St Kalemba. Gwe wali ku Yale? Nga nze ndi ku Yale nga geevuganya nnyo mupiira. Kati bwe twagenda okuvuganya ne nsanga oyo Ekke naye nga njagala nnyo Kamiri kati nga ne baganda be banjagala nnyo okukola ki? Okolagana nabo. Ne nsanga Ekke ne tukwatagana awo biki nga omanyi amasomero gakwataganya awo tusamba mupiira nafuka mukwano gwange. Kati nze essomero Ekke n'akyusa essomero nange ne nkyusa essomero. Kati mba ndi awo ezzana olw'akasebe bakayita ku nnya twabeeranga waawo bayanga mulonze biki bwe batyo we twabeeranga nga tuli baana bato tusambira omupiira kuba nze nakulira awo ezzana. Kati ngenda okulaba nga Ekke naye wuuyo kasaawe ng'asomera ku standard yakyusa essomero ng'asomera ku standard ne mugwako awo nangamba Brad biki byobeera luda ne munnyonnyola nti nze mbeera kuno kwe nazaalibwa nangamba mwana otandika okunsalangako mbeera ewa Kamiri onsalangako. Kati bwentyo bwe nnyingira lyonayingira famire ya Kamiri nga Ekke yandeese. Osa story empanvu nnyo nenjagadde kukola ki? Just katono. Katono kumanya ojoininga otya Kamiri. Kati ntandika okubeera ne Kamiri ne ntandika okubeera ne Ekke. Kati tubeera awo Ekke n'apangisa ne tutandika okubeera nga tusula ffenna babiri. Ekke bw'atandika okubeera ffenna Kamiri atandika okujjanga we tupangisa. Olwo Kingston terinajja. Kati tuba bakuyita Mutebi. Bampita Mutebi. Kati mba ndi mu mmotoka. Kamiri bwe yajjanga wa Ekke nanjagala nnyo nga laba mwana ono wakabi okitegera nga vibe ndoza nga laba vibe zikwatagana naye nnyo. N'agamba Ekke naye mwana kyaliwo oyo wakabi. Kati ne dumu ne tugenda mu Sirike. Kamiri ali mu mmotoka ya Ekke nange naye nga nze nvuga nga ne Ekke mwali. Kati Kamiri n'abuuza ne mwana lasita gwe bakuyita n'ebiki ne mugamba mpita Mutebi Ronald. Nangamba kati ngenda kutuuma erinnya. Okuva na leero gwe Kingston ne mubuuza lwaki Brad ontuumye Kingston. Nangamba nti Kingston kibuga kya Jamaica. Naye ekibuga kya Jamaica ekyo erinnya Kingston balijja mu mayinja g'Abakabaka gaali nga Jamaica eyo. Ne kati amayinja g'Abakabaka e Jamaica ne bagatuuma ekibuga. Okufune bulungi. Kati ate nga nze Mutebi. Kati ate Mutebi nga ye Kabaka ekitegedde. Simanyi oba okifunye bulungi. Nkufunye. Bw'ate bw'antuuma erinnya Kingston. Kuba gwe wamubuuza ensonga lwaki ayagala kuntuuma Kingston. N'akunnyonnyola akagero. Nannyonnyola. Kamiri no bangi nnyo baatumye bonna ba radio baani ba Ekke bonna yazze nga batuuma amanya. Tulya ddala. Nga yajjawo n'agamba erinnya akutunuulira bw'ati n'ambuuza erinnya lye n'anoonya erinnya erikugyamu. Ne radio yamutuuma radio. Yamutuuma radio kuba Moze yali oba Moze Kit bw'ati. Nanga kati weetekeko erya radio liri lijjeeko. Naawe okutandika okubeera nga bakuyita Mutebi naga kuliposing Kingston lirume. Olwo Ekke akuleeta mu bulamu bwa Kamiri. Obwa serebu jjukira tobiriimu nnyo tokola ki? Ebyakkalubirizaamu nga ggwe omwana omuto. Kati story eno mpanvu naye era kale kankunyumizeeko ebimu. Kati Kamiri bw'antuuma erinnya ate Kamiri anjijowa Ekke asaba Ekke nti naye ezo ekyaliiwo mumpe mwagala. Sooka olindeko. Abantu badde babulijjo bamanye mbu Kamiri ye tasoba abantu kibo kibuli. Yagamba Ekke ebyo mwana mumpe. Ansanyusizza. Ekitegedde bulungi? Yes, kuba nali mwana muto. Nanjijowa Ekke etandika okubeera wa Kamiri. Era nga yandabirira nsula we yandiisa yanywesa buli kimu kwambala kukola biki buli kimu. Nambeera wa Kamiri ayo nakulira paka we natuuka n'enkula ne neetongola. Weetongola n'ofuuka omusajja. Ebigambo ebyayogerwanga awo ewaka kyo kyalinga kitya? Tebakugambako owaayo lwaki oyingidde ebigurupu by'abayimbi? Ewaffe. Kati nze ate ewaffe naye sitole empanvu. Nze saakulira waka waffe we banzaala. Nze nayonoonekako ewaka ewaffe
nitandika nengenda ku luguudo bona abaana basutikidi abo obategeera endala okubeera sutikidi nga ndikaana katoleke nga n'emyaka nga 9 8 awo nyonoonese waka eyo nziruseeyo waliwo omwana eyanyonoona awo ne tugenda esitole empanvu kati waliwo omusajja mu Amerika bamuyita Kyambadde otegera Musumba Kyambadde big up oyo menta wange nanjija ku luguudo yali ne mukyala we omuzungu bamuyita Emmy era naye Emmy Kyambadde I love you Aunt Emmy kati awe banjija ku luguudo ne bansomesa obulamu bwange bwonna otegera primary olevo ne elevo be bansomesa yes kitegeze emboozi gye tugenda okunyumya si yagambo mbu nawulira wagundi ate ekyanyamba nti nabo bali bakwano ba Kamiri bwagenda mu Amerika abeerako newaabwe waabwe nozolaba ebintu ebigatta nkufuna era Kamiri bw'atandika n'amanya ebinkwatako n'abakubira nti omwana amwenze mulina yes kitegeze tugenda okwogera kingi obulamu emyaka 10-15 obadde mujjane ya Kamiri era yefada yefada wange ebyaddala yefada wange abantu asinga bagamba Kamiri si mwangu wakubeera naye just katika nkugamba ekintu kimu mu bulamu mu nsi olina okumanya omuntu okitegeera n'omanya nti kino kimunyiiza kino tekimunyiiza kubanga ffenna tetuli perfect ekituufu okitegeera naye okubeera ng'oli mukwano gw'omuntu olina okumanya weakness ye n'osobola okubeera ng'osobola okuwangaala naye ate nga naye amanyi weakness yo okitegeera bulungi nti ffenna tulina weakness zaffe kuba tetuli bamalayika ffenna ng'abantu oba okitegeera ne ku understandinga muntu omuntu oba ng'oli mukwano gwe osobola omu understandinga bw'oba toli mukwano gwe tosobola mu understandinga ekituufu ndozo kitegedde bulungi nti bw'obeera ng'omuntu nga mukwano gwo ng'omwagala tasobola kulemerera ku understandinga kyova olaba nti abantu abasinga abagamba mu Kamiri ate ffe batusanga ne bagamba ne mukoze muto okubeera n'oyo omusajja ebbanga lino obadde otya naye okitegeera ndoza ne batwewuunya kubeera bakibuuza gagana Kingston ebbanga lino owangadde otya ne Kamiri because nti osobola omu understandinga ate naye asobola oku understandinga kubanga nange kenyini siri perfect nange birina byensobola okukola ebimunyiiza naye asobola okwandastandaga King kati mwana bano biki nakwandastandaga nakulekerayo kati nange bwetyo bwe tubeera Kamiri njoga asobola otulawo ne mutuula munomo ne munyumya ne mutegeerera why not uli muzalinga muzadde wange yankuzizza why not public yemanyi Kamiri ng'omuntu omupangulukufu ng'omuntu eyejjako just aboogera abo tebabeera nko bakwano be tebabeera nko bakwano be bano aboogera ebigambo abantu bonna nga bakwano be tewali asobola kwogera ekyo kuba bakimanyi Kamiri ye muntu akyasinza okuba n'ekisa ebbanga lyembadde naye omuntu asobola okulaba bambi ng'oli omuntu asolinga amukwatako kyovula nti bakwano be bonna tolisangayo Kamiri mbu makwano be era bayizayo lwaki bakyewuunya nnyo baga Kamiri atambula n'obulenzi obutategeereka Kamiri tabeerangako na bakwano be nti baana babagagga mbu baana bamubikomera mbu basazi n'abeera mikwano gyabwe asobola okusanga omwana ng'abeera eri mu ghetto nga talina nakiddako n'abeera naye obulamu bwe ne bukyuka lwaki akikola atyo because naye akimanyi nti naye gye yava yali nobody nafuuka somebody okitegeera kati akimanyi nti n'abantu abo mbeera just yebebaleetedde okuba bali bwe bato naye bati tebalina musango okitegeera naye nti bwe mbakwata bwe ti n'embeera nabo mbasobola okubakyusaako obulamu bwabwe yes mbw abayaye bano atambula n'ekigurupu kino kyatambula nakyo ngenda kubuuza nnyo emboozi etambulira nnyo mu bantu ate nga wangadde nnyo ne dokita Kamiri kino ekigurupu kyakuŋŋaanya mbu kiba kimubbira ekyo nakyo njagala kukola kukijjawo Kamiri talina kigurupu kyatambula nakyo Kamiri ava ewaka ng'ali bwomu oba n'abantu be babeera nabo ewaka nga babiri kitegedde bulungi abo babeera bafaani ng'omuntu yenna nga muyimbi nga wakabi najja mu kifo abantu ne bakola ki ne bamukuŋŋaana kati ate bakuŋŋaana tagenda bagamba nti mukole ki mugende babeera bafaani abo basasula endongo be bamuwagira kitegeera kati Kamiri buli wabeera walina okubaawo abantu bangi kuba is a superstar kituufu okitegeera bulungi naye ng'ava ewaka ng'avaayo bw'omu
gole muleko nga ava simanyi mwakulaiti ye mu motoka ye oba mu Range Rover yo ba mu Cadillac yo ba mu ki nga alina abayaye bajjudde mu motoka avayo bwo yibajjaawo nga abantu bakuŋŋaana nali nsibye yoke waka walola wasanga yabayaye kati kigamba just ebyo ne bena abantu boogera because tebamanyi Kamiri ye muyimbi ave waka nga ali bwomu oba n'omuntu gwabeera naye watuuka ekifo abantu ne bakuŋŋaana kati abantu abakuŋŋaana tagenda kutegeera nti ono akola muze guno onamukola muze guno ono akola muze guno kitegeera tajja bimanya okitegeera bulungi kati mwe mubeeramu nti nno oba oli akoze kino ekintu kulya ngate Kamiri talina nakyakola ki kyalina kyamanyi okitegeera bulungi naye nga Kamiri tabeera nabayaaye abantu babeera nabo kati ahanze ndi muyaaye nina gwe nali nzibye waliwo ali eyo nti nali mubyeko kiwulirangako kitegeera erinnya Kamiri litambuliddeko nnyo ekigambo empisa embi kakugamba ekintu kimu akuba mwana waliwo ebintu ebimu byemmanyi mu Luganda nga mbibanyi babyogera naye nga sola byogera bagamba mbu omutwe ogwo gutaliiko mamiyembe gwe babakyogera batakale kankyogere bwe nti omutwe oguliko emiyembe emingi gufa nnyo enkonyogo okitegedde oli mutuufu okyogedde bulungi nti Kamiri ze superstar Kamiri bw'omwogerako gaba mawulire okitegeera bulungi bwokera bwoti n'omwogerako okitegeera bintu bitrendinga bw'oyogera ku linnya lye litrendinga buli kyo bw'oyogera ku linnya lye okitegeera bakumanya kati abantu abasinga baba baagala kubamanya abamu baagala kuba bategeere kyola boogera Kamiri ne lwakuba tulina ebintu copyright eno bw'enajja waliwo ekintu ekigenda otuyamba kiri nnyo ne mu America nga bw'oyogera ku linnya ly'omuntu ye ngeri afuna ssente simanyi okitegedde kati awo mugera tandika okubeera nga mwogera Kamiri nga yagaggawala ebyaddala ate nga mumu abavuddeyo ne bagamba Kamiri mwavu nnyo nnyo ekisusse talina wadde ebibiri abo bakapere naawe kati kambuuze buli mpapaayo omuntu yena yena ayogera yabeerawa avuga motoka ki atubulire muganda we abantu abasinga buli kwolaba nti ayogera nti Kamiri mwavu oke kale mpaayo omu kale nze ntandikire ku oyo ani yayogedde bangi ati baani gwe nze mpaayo nti ono abafango ne bayogerako kati tuli mu kunyuma by'amagezi ate oli mu kuleeta bintu bya kisiru bulaani atutandika ogadde okutagamba musimanya abafango ne bayogedde fango ne byebiki naawe fango ne byebiki tonabiwulirako Blood mbuze ekirala kubanga ebimalamu n'amanyi kati ongamba otya mufango ne yayogedde Kamiri yo tebalina lukusamu fango ne byebiki naawe Blood tuyinza obutogera linnya lya muntu ne tumuleka naye waliwo omunnamawulire yavuddeyo naga Kamiri mwavu talina wadde 10 nze njagala omwogere nti munnamawulire bwe tutandikire ku oyo okitegeera ye kikambuuza omuntu omwavu aba atya kisinzira buli omu wamulaba kati omwavu oyo munnamawulire yayogedde kiki kyasinzirako okugamba nti Kamiri mwavu nze ntandikire awo kuba nze njagala nnyo okwogera ebintu nga omuntu okitegeera nga ntegeera omuntu ayogera afaanana atya nsobola kuddamu bantu bakapere ng'ayogedde nti muwe mileage sisobola okitegeera naye njagala omuntu ng'alinamu ku magezigezi oyo ne muddemu bwe biseera bye Kamiri yali agaba ssente naye kati takyagaba wadde ebibiri akuze oluli yali muvubuka muto nawe mubeereemu naawe oba okitegeera yali muto oba okitegeera bulungi omumanyi ng'obuli muvubuka ng'ofunye se Kamiri yagenda ewakaawo okutandika okusula mu nnyumba ye ng'alina emyaka 22 okitegeera bulungi ng'abeera ne ssente abeera ne biliyoni abeera ne mmeka nga mwana muto kati lwaki teyayitagaba naye kati akuze ye okitegeera abaana bakuze obudde takyabulina bugaba ssente ye kankubuuze omuntu agaba ssente mbu ye mugagga abantu asinga bakimanyi basiru bayindise tebalina ogikyusa abakapera abalowooza bwe batyo mbone munoka zaavuga bamuwampe because yabikolerera kati gwaha mbuliraayo bameka be bawadde mu kikakyo tewali oyina muganda gwe bawadde kale gwe baba kuwa ogaana nga bampa nga chances ze ne bakuwa nga lwaki ngandi mbwe erinnya Kamiri ddene nnyo okutuuka okubeera nga ne baba bamuwa ekintu kati kankugamba ekintu kimu gwalokeddeko ku makya Kamiri n'akenda ku TV n'agamba bannange obwavu bunnuma mumpe
kati nno mumulabe ebigenze ne mu kamera nti bamuwadde zitwali tugenzeko nga tugenze Nairobi tusanga gayi twamusanga Kenya ku airport naga Kamili biki gayi najjayo chain ye bweti ya gold osega ngerimu emitwalo ngene eja $1 najimuwa eneja ddu muganda ng'omuntu yenna nga wakeera ku machango oli top shatter ng'oli superstar ebintu ebikugenderako bya bwereere genda obuza abayimbi bonna bali mu Uganda naye banga wadde tebenkana na Kamili bana bakubyeyo ku buyimba akuba akayimba aka n'afuna abantu bakadama ne bamuwaayo 2,000 ne bamuwaayo 3,000 ne bamuwaayo okitega ngamba ze Uganda okitega bulungi ne bamuwaayo emitwalo 2 ne bakola ki ofuna abantu abakwagala bafaani bo ne batandika okuwa katate Kamili 3,000 za Uganda 2,200 waliwo abaana ababasindika abakitegeera bakadama okitegeera omuyimbi ne bamuwaayo 2-3 emeka okitegeera lwaki Kamili tuganya musiima gwenga gwe kusaidia lwaki tuganya siima Kamili nga akyali bani guba na Uganda jiwe yali akoze ekivulu ne batajja buli Kamili wali akoze ekivulu ne kimusala lwaki mugamba nti baganya musiima gamba abantu abatonotono ne bana Uganda basimbe Kamili kivula bati mu kivulu kye takola nko kivulu ne batajja mbulira ebbanga lyonna Kamili lwakoze zikonsati z'ebivulu bye mbulira ekyali kimusaze nga tokirabanga mu bantu gwe mpaayo eki kimu kubanga obeerayo mu bivulu oleko Kamili ng'ekivulu kimusala kati ogamba otya nti bamusiimye ogamba otya nti bamusiimye public kyeki abantu bamusiimira bamwagalira baagala Kamiliyoni waabwe okitegeera abawagira Kamili bamwagala bafaani be bamwagala abantu aboogera mbu tebamusiimye be bantu ba Kapere okitegeera abalina omutima omubi okitegeera abalowooza nti ali mu bifo byabwe oba okitegeera ate nga nabo balina kuyimba buyimbi okitegeera oba baagala okugenda mu kifo kyakola ki kyalimu balina genda mu studio bayimbe mbwakuzi lwaki alwanyisa emigi gy'emitwe ani akulimba ate alwanyisa atya oba okitegeera kyogamba Snoop tali mu kuyimba genda okiryosa kinga oba talina luyimba lupya oba Shaggy jeruli kyogamba Shaggy yenkana ne Kamili emyaka Shaggy ekimanya asinga Kamili Bontikira tafulumya luyimba lupya Biniman tafulumya luyimba lupya Biniman yenkana ne Kamiliyoni Uganda muzuukuke mwana muzuukuke lwaki kiri kityo Uganda yaffe just abantu beetaaga okukyusa mindset ebyaddala yep okitegeera tuli mu generation etakola research tenoonyereza okitegeera buli omu ayagala kwefula important nti alina kyabaako kyateesa naye nga talina nakyamanyi oba okitegeera n'abaako kyayogera osanga omuntu ng'ayogera ku Kamiliyoni naye ng'omubuuza nti Kamili we yayimbira Katupa Kase wali luddawa ng'ayinza okuba yalinga n'eyo mu kyalo ng'ali okitegeera ng'ali mu kulima nga teyaliiko na Kampala kuba kati kankugamba ekintu kimu mwana wa maama teri muntu akulidde Kampala ayinza kuzoleya Kamiliyoni ebyaddala gumbuli oyo omuntu ng'akulidde Kampala n'atuna mu kamera n'azoleya Kamili taliyo era abantu bonna avaayo ayinza okwogera ebyo kasasiro abeera teyakulira Kampala abeera tali updated abafala batamanyi bw'oyinza okuzoleya Kamili ng'okulidde Kampala kubanga oba omanyi oba okitegeera oba omanyi gye bibadde bitambulamu oba okitegeera buli muntu yenna gwe genda omwetegereze buli azoleya Kamili aba siwa wano naawe aba yakulira eyo mu kyalo emabegakaawe simanyi lwaki mmwe kulu ya Kamili ebintu bingi ebimutambulirako anti because nti superstar nze nkuwadde example tetwetaaga nakiddamu Kamili lwaki ebintu bimwetoolako bingi because ye superstar Kamili bw'oyogera Kamili ebintu bye bitunda bw'oyogera Kamili ebintu bye bitambula okitegeera lwakuba nti just muli basiru oba okitegeera mu nsonyi obbavuma otegeera ddala mmwe bayituuba abantu abatufuna platform esobola okuba nga mubuulira abantu ekituufu okitegeera mu nsonyi obbavuma muli basiru nnyo mwana oba okitegeera mufubenga nnyo okulaba nga musomesa ebintu ebisobola okugattako ensi si kubanga bitoolako egundi e Nigeria olaba yeeyo Two-Face bw'ajja bw'ati n'asanga abayimbi nga batuddeawo bamulaba bwe bati bayimuka ne bajjako enkofiira ne bamugamba Godfather because bamanyi nti Two-Face yakola ki ye yatunda ensi yaabwe okitegeera mu music ofuna bulungi era Wizkid oba Davido tasobola kusanga Wizkid mani tasobola kusanga Two-Face namuyisa mu maaso okitegeera endoza kyegamba
ne wano wosanga omuyimbi nga alina akayimba kamumbu simanya ali mukwogera kulinnya Kamiri oba kitegeera kati mwebe nyini ba YouTuber oba abantu bonna bafuna platform nga musobola okwogera eri ensi musomesa abantu ebituufu mutandika okwogera ebintu nga bigattako ensi yammwe si kugitoolako kubanga ebintu bwe mutandika okubanga mwogera ebintu nga bitoolako ensi yammwe muba muyina ekibi kye muli mu kusiga ne generation ezijja zigenda kubeera tezirina respect bantu basanzeewo bana bakafulumya olumu tebalina kumwogerako ati balina kumwogerako ne balina kumwogerako mu bulungi si mu bubi okitegeera mulina kumwogerako mu bulungi naye si mu bubi oba okitegeera mwogere ku birungi kubanga ebirungi bye bingi weebiri byogerwa anti because nti ne Uganda muyina empisa embi oba okitegeera muganya okutandika okubeera nga mukyusa mindset ey'okubeera nga mweyagaliza oba okitegeera singa tukyusa mindset eyo ne tutandika okubeera nga mu Uganda buli omu ayagaliza munne singa tuli wala nnyo tuyitiriza nnyo okuzalawa yes mumanyi bw'oyogera mu kuzalawa mbootu bitunda biki naye ng'ate oli mu kutta generation na generation oba okitegeera kati kankugambe ojja kukeera ku makya oveewo mu nsi kituufu owula bulungi ne legacy ki gy'okoze ki gy'oleseewo ojja kukeera ku makya ofuna ekizibu nga teri bajja kubeerera mu kizibu because bakwekokkola okitegeera nze ndabyeko wano abantu bangi nnyo nga batandika mu media ezammwe ezo nga bajja n'ebintu by'okuzoleya abayimbi kati bakuze balabanga ebibaswaza naye nga babiteekawo naye nga damage gye bateekawo generation ziri mu kubizimbirako ziri mu kubikoppa simanyi okitegeera kyokka ate bo bali mu kulaga nti babivaamu naye nga bakola damage otegeera nze bantu bangi nnyo osobola n'obbongerako amannya okitegeera nze nga baatulanga ku zi TV ezo ku zi radio ne banafuya abayimbi edda omuyimbi baamuwanga ekitiibwa oba okitegeera edda bafaani baawanga omuyimbi ekitiibwa naye kati ku budde bonna bafaani tebawa abayimbi ekitiibwa because nti mwaddanga ku TV ku zi radio okitegeera ne muvuma abayimbi ne mubateeka wansi nga muyimbi avuma muyimbi munne nga bamawulire oba okitegeera bulungi kati abasajja bakasuka obalaba programu ze bajjirako bajjanga mebe byakuvuma Ibulake Mukasa nze Ibula oli kyali wange by the way Ibula mukwano gwange nnyo naye nabadde disappointed nga mulaba ku programu ya Dash nga banne alina bw'ayogera ebintu n'enzigwamu ne ngane mwana kiki ekyatoka ebyaddala ku bantu yayogera mazima kati kankubula enze bwe mba ndi mukwano gwo ng'okoze ensobi kati tukidde mu ky'obuntu bulamu n'okkuzibwa bwe nkulaba nga blood ova ku mulamwa situna mu kamera kugambira mu kamera bwe mbanga ndi mukwano gwo okitegedde njijja mu gundi mu simu yo bakubira ku simu okusinga okujja mu kamera onnenye ontooleko okitegeera bulungi otandika okuleetera nti n'omuntu omulala alina obuyinza obwo bukola ki obutoolako okitegeera waliwo kye bayite tuve mu kwebuzaabuza ne tulina ekintu ky'obuntu bulamu kino tubeeramu lwaki twerabira ekintu ky'obuntu bulamu oba okitegeera kyaggwawo gwe nookera ku makya n'otula mu kamera n'ozalawo omuntu omukulu akusinga emyaka akusinga buli kimu oba okitegeera n'otandika omuzoleya oba okitegeera omusajja gwe muli mu kuzoleya nze Kamiri kati kankubuulire emyaka 22 eri asula wakaawe Ssebuku emyaka ali 47 asula mu Akurite mu kika kyammwe gwe mbulira yali emyaka 47 ng'asula mu Akurite nga yaleese n'emmotoka Brabus mboyo siye kyonna kye kiri okitegeera gwe oyagala gende wakuba tugisangeyo bwe oyagala naawe kenyinnyini nsobola okutwala okitegeera nze sinnawakana naye abantu abalabye ati tetwetaaga kubapulovinga ate lwaki tubapulovinga gwe jangu ewakolabe otugisangawo okitegeera nekye mbadde ngezako okugamba n'emmotoka si kyekido kikune nkugamba gwe mu famire yo tulage eyo omuntu ng'ali myaka egyo okitegeera bulungi bwe butyo ng'obwa Kamiri bwalimu gwe tuweeyo mu famire yo otuweeyo omuntu emmotoka eno gwe gy'ogamba weeri era n'ebimu bibagamba mbu abayimbi abamu babakozesa nnyo amannya gaabwe okutunda ebintu naye ng'ebimu si byabwe ebyo sibimanyi kuba nze Kamiri ebintu byonna byonna ebbanga lye mulabidde ebintu byebisinga bibeera bibye okitegeera nze nkugambye ne nkugamba nti olaba genda obuuza abo abaana abo abayimbi abato
akuba yakayimba aka kam nafuna abantu nti nkugulidde iPhone nkugulidde ki nejjuga kami tali mu level mbu bamugulira iPhone okitegedde era balina kugula binene okategedde kati kitegedde bulungi brother so eba sisendeze oba zavudde kamili amaze emyaka egi ng'emmotoka yagitikadda just abantu abali mu kwogera tebabimanyi nezi kati nkubulira facts kamili amaze emyaka egi era bakwano ba kamili abamwetolodde be tebakimanyi okitegera nti amaze emyaka egi era badde Nairobi nga bali mu GPP nga Fred yagijje e Nairobi Fred Zinko mumanyi yagijje Nairobi n'agituuse e Kampala group nga Rio Island wogitunulira mbu lwaki abayimbi abasinga okubeeramu bavaamu nga ate bavaamu beekokola bwekokozi ate nga beekokola musajja ki omuyimbi ava mu Rio Island ajja mu Rio Island ng'atambuza bigere avaamu ng'alina mmotoka kati lwaki aliwo omubi gwe mpulirayo omuyimbi ng'avudde mu Rio Island ng'atambuza bigere naye ng'ate bajja batambuza bigere gwe mpaayo ogwo abaggaseeko kati abo bataggaseeko lwaki ate oba ogenda ng'olina mmotoka nga wajja n'obiri mu bigere wajja otambuza bigere ozzeeyo ng'olinamu akamotoka kaba kavuddewa Kingston yampise mbowaayi ndi wano munyonyo njagala kulaba nenninya taxi okujja mukuddayo nenkola order ya Uber obanga seeko batonga seeko wakati ndoza tugeregerenye ku kantu akatono example naye era mba ndaba ng'ebulamu anti taxi yabadde yebi 10 kati nkusibuza Uber kituufu kale tugenderaawo naye kati tugambe ku example akatonotono okitegera mujja abasajja bajja ku gate yaabo si abayita okitegedde nga bali ku bigere ne babeeraawo ku gate oluusi abamu bamalayo buli muyimbi yenna inafuso wakabi mu bonna basaabani bonna babeerako ku gate y'omusajja okitegedde bulungi luusi n'abamu n'abayitako gunnetto wabula basitole tiwamuwulira ng'aginyimye wadde yagyeditinga n'agyogera mu ngeri ye nenze entuufu nze ngikola ki ogimanyi sijja gyogerako nengimanyi musajja wange mwagala nnyo muleke agenderaawo story yagyeditinga yes naye yamala ku gate ebbanga ng'omusajja takola ki tamuwa mu budde okitegedde bulungi kati abayimbi bwe bati abasinga bwe bakola ki bwe bajja nakuwa obudde nova mu Rio Island ng'olinamu n'akamotoka naye nga wajja okola ki otambuza bigere nga neza transport tuzikola ki ezikuzzaayo okitegedde bulungi kati oŋŋamba otya mbu ate wajja oli ku bigere ate ozzeeyo olinamu n'akamotoka ate mbu gino gyozze ng'ozzeeyo n'akamotoka ate ye mubi saka tewamulira ng'ayogera kameri kendeeza ku mpisa embi kiri kyasa ate sagala tudde mu story ya saayo tugende ku story sagala kujyogerako tugende ku kirala ankombozaayo ekirala kuba ekyali wange bambi kuba yo story empanvu tugireke byaggwa n'okuggwabo kitegeera abantu bano kamiri baleze baganye okwogera ebituufu lwaki kiri kityo nga gwe Kingston abadde ate si bonna nti baganye okwogera ebituufu oba okitegeera kale mpaayo abantu meka bomanya abatogera bituufu Skeleton yavayo kaawo naye ng'awanda muliro kati Skeleton omulaba ye kamwogereko kuba nina authority emwogerako tone Skeleton kyenkubuulira kamiri yakukuyita dde okomewo tutandika chapa va mu kwekubagiza sajja bakuba enkoko olaga bakulemesa okubeera ne kamiri ne kati abantu abasinga bonna baafunamu okitegeera gw'otaafunamu komawo ekifo kyo weekiri okubeera nga omusajja ajja nakuyamba toddaawo kwekubagiza mwana w'amaama Skeleton tumwagala nnyo kamiri yagamba dda akomewo ajja akubeeraga ono wewe ono yawasa omuzungu alwa governance va ku governor ace wewe akatono Kayemba ne yekokola kamiri success Kayemba kati kankugambe ekintu kimu Success Kayemba oyo mulanda ate nina obuyinza nawe obukwogerako Success Kayemba kuba nze namutwalo wa kamiri ate ebintu tembimaike tizekamba buulire oyo mwana waliwo kyali wange bamuyita profesa abeera nnyo ne kamiri naye amuleeta edda nali na dry cleaner awezana ndowooza bambi baali bamukwano gye baakulira eyo ku kyalo kyabwe bonna kati profesa nga aleeta engoye okuziguza egge kati najja n'oyo omwana nkufuna kati wajja ku dry cleaner yange awo yansangawo
n'amulekawo. Kitegedde inagenda wa Eke. Kati naye nga ekigenda kyono omwana kyali kyakwagala kuyingira ki? Lion Island. Kati Kamili nankubira ngende ki musaleke waka. Omwana yaliwo. Kati nangamba mwana King nange njagala nkole ki? Ndaba Kamili. Ne mugamba kosto nabagituka ke yokola ki okubeera wa Kamili. N'ekyo ngendo kugamba njagala nkuweemo evako osobola okuba nga ojja kutuuka wani wa Kamili. Ky'oba okola tandikira ewa Eke kubanga nange natandikira wani wa Eke. Neno jangu mukojja kumutuuka omulukira ekiza gwe system y'engeri gye wagigiramu wadde gwe tewali yakulukira. Mungu yabikola byokka. Kati nange mbikolera ki? Omulukiro mulukira otandikira eri. Kati omwana oyo yali muwulize nnyo oyo Excess Kayemba yali mwana mutone nga musirise. Kati nsooka mukozesa emirimu awo ku dry cleaner nanjereza ne ku ngoye biki awo. Bamalaawo we muto mukola abantu bakira bera protocol. Mustege bera protocol. Owe no koza ku ngatte. Fena twabikola blood tewali kitakola. Ebyaddala. Osegera nze nayo zange motoka za Eke. Okitegedde bulungi. Kati munaye nga akola ki? Nga Excess Kayemba mugamba. Ogenda kusookera wa Eke. Naye kikutwala wa Eke. Gwe otuuka wa Eke okyoba okola. Bw'omulaba nga yeebase sooka olongose ennyumba ye. Yoza engatto ze, yoza n'emmotoka. Bw'azuuka n'alaba ng'ebintu ebyo bikoze agenda kukwagala. Nkufuna. Okitegedde? Omwana yali muwulize nnyo n'abikola. Eke n'ayagala Excess Kayemba oyo. Kati ne musanga ne mugamba naye ate ekyo tekimala. Eno ewali ki? Agezi. Iwane wali ogezi malayo bumazi. Olede gyo wali oyayanira. Yes, okitegedde kati awo tobeerawo nnyo ate kuloberawo. Osikamu ki? Busisi. Nampuliriza nali ndi awo ku makya zaali ssaawa nga nnya nga z'essebuko. Alina akayimbako oba yali akayimbi naani ko Kamili akayimbako yakamuwamu ne kolabo. Najjaawo nansangawo biki Kamili n'azuuka n'amusanga Kamili n'akambuwalira. Nangamba olisi baani bano biki osegera nga tabamanyi. Ne munnyonnyola Kamili n'akita Excess Kayemba bw'ati watandika okubeera naffe. Kati Kamili n'amutwalako e Rwanda eyo ku show. Nkufuna. Yennyonyi ye yasooka. Yali ya Kamili. Ya Kamili yamutwala ku natera na passport yafuna na kibaluwa kyeruzira bino ekibaluwa. Ebaluwa nkitegedde. Okitegedde. Kamili yamuwa ssente agenda akifune nga talinyanga na ku nnyonyi. N'amutwala e Rwanda. Kati bw'amutwala e Rwanda waliwo omuzungu. Era ayagala nnyo Kamili. Nga Kamili ali busy. Oba okitegeera. Kati omuzungu Kamili n'agamba Excess Kayemba omuzungu oyo nnyumya naye nze ndi busy. Excess Kayemba n'addamu okunyumya n'omuzungu. Bamaliriza bakoze eki? Beeyagadde. Excess Kayemba abulidde omuzungu nti ojja bafunye bakyusiza ennamba biki kibanyumya. Bakomawo wano. Excess Kayemba ng'akubira omuzungu nti jangu wano Kamili alina concert oba yatobonge bwetyo. Tobonge concert. Ng'omuzungu akola ki? Asalako. Omuzungu bwe yajja wano Excess Kayemba nga omuzungu ng'abuza Excess Kayemba osulawa. By then governance yali asuza Excess Kayemba omuzungu n'aligendayo ng'alaba bambi bali mu tekiggwa. N'akyusa obulamu bwe n'amutwala e Bulaaya. N'amukola ki? N'afuna family e Bulaaya n'azaala n'abaana baaba. Ne Excess Kayemba alina emisango gye yakola ow'omuzungu ne bamudipootinga. Kabyogera. Ye depulation ye gy'omulaba gy'akola ki? Gyalimu. Kati Excess Kayemba mumaze enkomyawo. Emboozi yonna gy'onyumiza eno. Nannyiniyo kumutuukako. Watutuukirira mu kamera ng'atayogera bibi byereere. Anti ze kati ze nkunyumizza kati ye ntuufu ze gye mmanyi. Ebirala sibimanyi. Eyo ye ntuufu. Nze gye mmanyi ng'avaayo. Mbu King oyo lwakyampayiriza ebintu byeyogedde bifu byereere. Nze bye mmanyi. Bw'olamuleko ng'addayo ew'omukyala. Waliwo ne city. Alina bye yakola omukyala ne bafuna obutakkaanya ne bamudipootinga. Lwaki ateyeetika Kamili? Simanyi ebyo ojja bugenda bimubuuze munoonyo mubuuze. Nja mukubirako mubuuze naye success. Emboozi gye nawulidde yabadde weeti ne weeti ate gwe wojjanga oyogera birala. Mwene embeera yonna waliwo nnyo embiranye essaawa zino eriwo. Bantu bangi bayogedde Kamili
mulimu n'abamusuubiza omukulu. Kikiveeko tuddamu nakyogerako. Tuddamu nakyogerako kyusa n'emboozi. Ekituddamu kukyogerako. Tuddamu kukyogerako saagala tukiwe n'amaanyi kyusa n'emboozi. Okitegeera? Ekireke. Kuba olaba neemwejubisa. Ekyo tukiveeko. Kwejubisa kwennyini naawe. Okwejubisa. Era n'abaafa bagenda bakuba. Mulimu n'abaavuddeyo ne bagamba byonna mwali bikoze. Naye ate okutandika okwogera ku muntu Kamili mu family gwe yali asinga okwagala mbogenda muzikulu omube. Kati kakugamba ekintu kimwe. Kamili omulaba. Bino ebintu bigenda mu maaso Kamili. Tabirina talina na budde bwabyo. Okitegera? Naye bafaani bo balina obudde bwabyo. Ekituufu. Okitegedde bulungi? Obuyitirivu. Owulira bulungi? Ate ngera ebbanga lyonna bafaani be balwana entalo za Kamili. Kye tulina okusaba kiri kintu kimu nti bafaani babe nga bakivuddeko. Naye banga tebakivuddeko nze nga bwe mmanyi bafaani. Owulira bulungi? Kijja kuggwa buki? Siwagira byantalo. Era sibiwagira era sibikiririzaamu. Naye tusabe bafaani babe nga tubakiriiko. Naye banga bakiriko buli muntu yenna gw'omanyi tiyakoze vidiyo ng'amanyira Kamili agenda funa. Ebyaddala. Nze nga bwe mmanyi bafaani ba Kamiliyoni. Bali baddayi ad. Yes. Andi jjukira bafaani bo tebali nti wamu. Abafaani banjawulo. Bali e Kenya, bali e Tanzania, bali e Zimbabwe, bali e Ghana, bali otegeera. Bali buli wamu. Akusanga eyo. Okategeera. Nabuuza ki wamanyidde omuyimbi wange. Tekitegedde. Kye tulina okusaba bafaani babeerenga tebakiriiko. Nga Kamili we yakoze n'afuka Holland. Kamili talina kubeera nti Holland. Kamili tabimanyi tabiriiko. Kati Kamili asobola okuwa obudde ebyezeso. Ku Kamili ku bintu byayiseemu kyogamba mbu ensonga y'amaanyi. Bingi byayiseemu. Okitegedde? Mpozi nga tobadde Kampala. Osobola nga tobadde mu Uganda muno. Oba mu industry. Oba mu industry nga togimanyi. Kamili ku bizibu byayiseemu kyogamba ekyo kizibu. Kati nkugamba. Naye bo bafaani tebasaba kitwala bwe batyo mbu si kinene. Si kinene. Okategedde? Bo bafaani bajja kyandolinga mu ngeri yaabwe nga bwe mbamanyi bafaani. Okitegeera? Kubanga Kamili ye muntu alina fan base. Esobola okukuba engatto oli Rwanda. Okitegedde? Buli kasonda alina y'abawagizi. Mbukingiro nga tulanga tutiisatiisa. Nze sitiisatiisa nze njogera reality. Njogera reality. Kitegeera? Nze njogera mazima. Just mu bino byonna bye tulina okusaba. Tulina kusaba nti bafaani bakikole ki? Bakireke. Era nze sikiwagira bafaani kukikola. Otegeera? Naye nga bafaani nze bwe mbamanyi. Ddala abawagira Jose Kamili tebagala nonsense. Ebbanga lyonna lye mbalabidde abawagira Kamili. Tebagala nonsense. Mbadde mu industry. Tebagala nonsense. Omuntu agala kujja yeebuuza ekibuuzo mbu Kingi ono amaanyi nga yogeza mangi. Akatya wowe njogeredde amaanyi mangi ki? Mbu okubeera bafaani abo kiki balina kye tutalina. Fe abayogedde. Don't problem. Fe tubagaliza mirembe. We tuli balamu. Video no tebeeyo. Ngenda giteekayo. Ate no tevaayo. Bali bikomyawo. Muli bikomyawo ne mugamba nti omusajja yatugamba. Okisa just tulina okusaba nti bafaani babe nga tebakoze eki? Tebanyiize nnyo. Ne babanyiizeemu. Kubanze bafaani be mmanyi ku Kamili. Bw'omanyira Kamili balina engeri gye bakwandolingamu. Naye nga Kingi ayogera naye ye nga tetumulabayo wa musajja ki ekyamugjayo ewa Kamili. Atya Brad. Mbu tebakyakulabayo abantu beebuuza. Ate tebakyandabayo batya. Sisitegeera ki kyotegeezaako kugamba tebakyandabayo batya. Luli walinga tova ku kiddo kya musajja. Because nali muto. Story yange kati ogyerabidde mbadde njikunyumiza. Ojja ogijumya? No, story weerabidde kitutandikidde. Ozza ogijumya mbu wayingirayo ng'oli muto. N'otuuka ekiseera n'ofuna obuvunaanyizibwa nga gw'omu. Okategedde. Kati oŋŋamba atya musikyali. Nze wa Kamili sikonkona. Okitegedde.
we mwagalira mufuna okitegedde bulungi kati kyogezaako okuŋŋamba sikitegeera okyagalira ntandika okusula wa Kamiri ku myaka gye ndiko omuganda wange omusajja alina ne famire ogenda situla famire ate ogiteeka eri kyekunyonnyola kati oŋŋamba otya oba olina kubeera na famire okitegeera kati oŋŋamba otya tukula wiza akyasula wa Kamiliyoni talina amaka ge Palaso kyasasula wa Kamiliyoni oba kale akyasula wa Muzeeyi Mayanja yavaayo dda kyogala nti Palaso talaba taata we kisoboka kati oŋŋamba otya mbu sinsiraba Kamiri oba sibeera naye nyinza okubeerawo nga siraba taata wange kizibu okitegedde ndowooza tekisoboka nga neyesade bati wano twabadde ku simu nga twogera lwaki ezzalawo King lisusse wotunuulira abasajja abatandika industry eno anti ezzalawo lwakuba simanyi lwaki Brad tunula eri gyenzize nga nkunyonnyola waliwo abantu abajja nga bazimba kaliya zaabwe nga bazizimba nga bazizimbira ku bintu ebyokuzaala w'abantu nga batandika ebintu ebyo kati nekiba kiteeka mu bantu abantu batandika okukiraba nti kya bulijjo okitegera kati ate bo we baakula ne balaba nga baakola mistake ne baagala bakiveemu naye ng'ate baateekawo damage eyo bano abajje baagala kuyita mu bigere byabali kuba bamanyi mbu kisobola okukolera erinnya nekubuulira nega nti bakasuku babeeranga ku TV ku zirediyo nga bazaala w'abayimbi ekitegedde saawa zino kati abantu abazze nga balaba bakasuku bano abali mu midiya nabo bamanyi mbu kyekikola ne bakiteeka mu bantu kati ne faani yali awo omuyimbi ekitiibwa natandika okubeera nga takyawa muyimbi kitiibwa nga naye asobola omunnyonnyola osegera tamanyi koodi yannanga tamanyi nti ddoboozi baligira bwe bati nentatukaga nonno ya fulatinze byayimbye saabitegedde simanyi okategedde bulungi because nti n'okwegezewaza kwafuuka kungi nnyo kususse osanga omuntu ng'ayogera ku industry nga talina kyamanyi ku industry naye n'abaako kyagiteesaako osanga babuloga awo nga se bavaayo n'abuulira abantu naye nga ayogera ku famire y'omuntu tawasangako tagulangako pampa ya mwana okitegera tamanyi we balabirira mukazi okitegera naye avaayo nti ayogera ku kibayita kibayita famire okitegera bulungi kyegamba toteekedda tolina authority eyo neeyogera ku famire nga tolina famire ebyaddala gomanyi balabirira famire omusajja gwoli mukwogera ku kibakwatagana ne famire okitegera wano Kamiri mu bantu bonna bonna baserebu be Uganda wano soogera ntera okuba nti Kamiri gwe nkuze naye fadda wange taata wange okitegera mu bulamu buno ninjogera mu reality teri mu Uganda muno muyimbi atadde budde oba ssente mu famire ye nga Kamiri ebyaddala nkubuulira nze kati kakuwa example ababo balaba batandika okubeera nezi iPad zino 2008 nga ne parliament ya Uganda tezinatuukayo 2008 ng'akolerera abaana be kuba bulungi nkuwadde example akatono nnyako 2008 2007 2008 nga ba aba balina iPad okitegera nga ne parliament ya Uganda yonna tezinaba kutuukamu nga Kamiri yagirina nga ze abaana bazikola ki yazibagulira bazirina kiba kitegeeza nti atadde obudde mu famire ye okitegedde bulungi abaana abo bavudde wano ogenda okusomera e Bulaaya okitegedde bulungi nga basasula 13 nga mu ebi mu $5 eza ku Galaxy bukola research nti omwana asomera ku Galaxy asasula sente mmeka kubanga ebintu osobola obisearchinga ensi yakyuka okitegedde ogenda no searching nti omwana wo ku Galaxy ali mu kirasi bweti asasula sente mmeka mutegere nti yali asasula sente bava wano nga bali ku Galaxy ogimanyi international wali erubowa yes bwe bava nga gwarudde mu industry King ekigambo eddogo kitambulira nnyo mu industry muli barogo kwerogoza bumwe abali mu industry temuloze weewe kwerogoza abantu buli avaayo gundi babadde bubi n'abantu abalala baloge likola ku muntu omwe eddogo n'abalala bagende baloge nze sibikirizaamu nze ndi musajja mulokole sikiriza era abayimbi bakyasinze eddogo sibikirizaamu
sibyagala na byagala era abantu bakkiriza mu bintu ebyo baneze mbabuli amaze temukkiriza mu bintu ebyo era abantu bonna bagamba nti genda ologe baba bakola ki bakubuzaabuza genda bukezi osabe Katonda akuwa omukisa buli kyokola kibeemu omukisa ebintu bijja ttambula sikkiriza mu bintu ebyo mulimu abantu abamu aboogera ku Kamiri nga tamumiitingangako anti bangi nyere bangi betubadde twogerako era abantu bonna bonna abasinga boogera Kamiri nkugambye buli muntu yenna era badde close Kamiri tasobola kumanyira Kamiri amanyi obwakabibwe amanyi buli kimu ositegeera ate buli muyimbi yenna kati kankubule mu Uganda muno Kamiri amuyinako ettaffaali mu Uganda muno buli gwomanyi nga superstar menyeyo kubamu oba nkikuddiremu menyeyo kubamu tombulira nga si superstar nga bali eri waggulu okitegeera tutandikire ku principal Robert Kyagulanyi Ssentamu Kamiri yasooka omuyingiza Mwanzenwa Kamiri Bebe Cool big size Kamiri big size tusokere kucha Bobi Wine amuyingiza atya nje no Bobi Wine yali akubya akayimba ke kaguma bichi Kamiri namugamba tugendeko manze Bobi Wine namugamba nti nebyo interview Bobi Wine azazikola ne Kamiri azikoze kimanye ebyo bisibipya abantu babimanye yabadde bagobera industry Kamiri namugamba tugende manze na Bobi Wine namugamba nti banzikiriza bichi namugamba tugende namuyingiza kitegedde nga bamuzala wo kitegedde yina namugatira kawo osha Bebe Cool Kamiri yasooka okubuusa Bebe Cool namugamba nti vaayo gyoyimbira jangu deno tutandika okukola ssente kitegedde namutwala ebivulo ebyo byolaba ebyo bikigunda byani Bebe Cool yayitayimbayo nga yayagala eri waggulu kololo nenga tebimuwa ssente Kamiri namubuusa namugamba tukole ki jantudde eno tandika okunoonya kuki era Bebe Cool yagenda eno nabuuka nti waliyo akasente tiyadda mabega Juliana ye sijja kugamba muti nina kyemumanyiko nnyonyi about Kamiri okitegeera naye ye Juliana nedda Eddie Kenzo kati Eddie Kenzo yomulaba lwakuba kati kino kimanyi tewali yali akiwulidde nako Eddie Kenzo yasooka kwagala kuyingira Lion Island abajefu ne bamukuba ekikono ebyaddala anti kati nkubuulidde byotawulirangako ebyo ne industry bale tebakiwulirangako bamanyi kimu Kenzo obulamu bwe yasookera mu Firebase yasooka kwagala kuliyingira mu Lion Island ne bamuzalawa ngorani Kamiri bajefu Lion Island yedde yali mu bajefu yali yettabu nga tomala gajiyingiramu tojiyingira olina okubeera nga hango liwaswaga nnyo yali yettabu nnyo kati ne bamuzalawa kwe kugenda n'ayimba ne Mickey Wine ekitegeera kitegeeza Kamiri si yemugaana naye era omuntu nga wona agamba nti amu-inspirinze mu music we era Dr. Jose Chameleone kuba lwaje ayagala osookera okuyimba abinyumyako nobinyumyako ebimudoza abikola neziposti nemubiraba okitegeera King Saha ye tetwogera azabye yogerera era agamba oyo ye kitange mu industry banji nyonze nkugambye abayimbi bonna buli gwomanyi nti wakabi nga top nga wakabi ali talented aina kuliko etafali lyalina nenga Kamiri yali indirect oba direct ngoba yamukopa ngeri bwati nafunamu ekiche nafuna direction ye okitegeera yes bwati Kamiri alina muye ku nkokola z'abayimbi mbugoze lwaki oyitawo hatya anti tulinawo omuyimbi yavayo n'agamba ye asobola okulagira oluyimba ne lutazannya ompewo kati ku dokita kiri kitya Kamiri talina luyimba lwe yali aganyeko okugamba mbutozannya Kamiri tabadde nnyo bwatyo nze kugambe Kamiri ye omuntu akeera ku makya nalaba nga kayimbako kalungi naga tuteekemu walaba interview ya Jasmine nga yogera kayimba ke bayimbye ne Kamiri engeri gye bakakolamu wadde obiwulira banji nnyo Kamiri bawadde kolabo nga tebamukubira just akusanze mu studio nawulira nkanyuma nakuteeramu nga mayiye ekiina kye kikugattako kitegeera Kamiri alina ne beeri awaddeko nga tagasseemu naye n'akusanga n'agamba w'ogattamu kano kakola kati lumu twali mu studio nga Misach waali ali mu kukola kayimba Kamiri n'agamba Misach neyimbayo ku luyaaye kitegeera
olwakayimba simanyi onkuba obako onkuba mwalimu n'oluswayiri akayimba ako oba no bakayita batya Kamisa yakayimba ke mabega awo muloko down bakayita onkuba oba onkuba akali mu raping Vixen. I think so. Kayinza okuba keeko. Onkuba. Keeko. Twamusanga abba wange akakola. Kamina mugamba yimba era n'oluswayiri olwo biki nga kamindi ya oshegera. Nti kamina solo kubeera na musito nagamba gira mboti. Yamusanga yakola kayimba ke. Nina namuga kati woteeka mukano. Kanaka kiba kikola. Oshegera. Kye kiremesezza abantu abamu okwogera ebintu by'oli mu kwogera. Nga baani anti kati abali ekibalemeseza abantu okwogera because tebamanyi oshegera ze ngambayo omuntu nti abali ne kamiri nti tebasobola kwogera bintu byenjogera n'abamanyi baganya okwogera ebituufu awo simanyi mujja banoonya bwe mmanyi nti nomubamanyi nayenze manyi abantu nti ababeera ne kamiri bamanyi ekituufu kitegeera manyi nti bamanyi ekituufu mbu ttiimu Leo Island gye kyasinze okukola eggaali ly'effujjo bojizalawa eri gye nagambye faani base eyo okitegere si baana ba community batambula nabo ne faani base eyo bojizalawa oba bozalawa ku muyimbi waabwe biba biralamu okakasa kitegeeza omukulu yabayo n'okujja n'agaasizi fire oba kyabikanduza omukulu yayinza obbagamba okitegera naye nga gwe kyolina okumanya bo tebaagala nonsensi tebaagala nonsensi kitegedde era buli muntu yenayinenze nkugambye yakedde ku makya n'atuna mu vidiyo ng'azala wa kamiri just nyina omusabira kiri kintu kimu nti fani base eyo ekere ku makya nga tekiriiko naye bwe banga ekiriko mwina genda mu kamera ne mwenenya atotiisa asiri mu kutiisa nze nkubuulya amazima esiri yakutiisa byamazima ebyaddala oba tebeetonze bwebanga tebeetonze fani base tejja kubivaako nze nga bwe ngimanyi fani base ya kamiri eba nonsensi nga waliwo nayagala okukola alubamu namba nga addamu nnyimba za kamiri ekirungi tumwagaliza bangi nnyo abaana bazizeemu Lidi Pazo tiyaddamu oluyimba lwa kamiri yalumuwa bw'obanga omanyi okuyimba anti Lidi Pazo yalumuwa anti bw'obanga era tubaalukuwa era tujja kukwata gundi copyright waggulu mu kizungu yagamba agenda fulumya alubamu copyright ejja mukwata ey'emateeka oba ey'aba fan base yonna zombi bbiri zimukwata fan base evayo nega wayononye ennyimba za omuyimbi waffe yonna ejja mukwata n'omuyimbi agamba ani yakuwadde olukusa omuyimbi ataswayinza n'obutabibeera nako zigabe omuyimbi ali bize nnyo kwebyo ebintu bye mulowooza talina budde bwabyo nefe fan base bo balina obudde okitegedde omuyimbi ali bize nnyo buladi nnyo kitegeera ali bize nnyo kati agenda London kuyimba London kati atabeere n'obudde talina budde gwe nga gwe abadde ne Dr. Ebbanga Eddene ki ekyakola erinnya Chameleone erinnya Kamiri kuyimba Kamiri yayimba Brad kubira maama wo mukubire kati tuli wano ku interview kubira maama wo bakubira taata wo mugambe muyimbi kigomanye Uganda bafa kati kubira anko toinayo ba anko basenga abo bakubiri je bali abo bakubiro babuze ne muyimbi ki wano gomanye wakabi ayimba bulungi e Uganda bate boogere kulinnya Kamiri kyo kiganye rujje mwene empya ejja okubeera nga egamba nuka mbesingire ku music okusinga okukola entalo wagwe industry gibaddemu anti kati kyekiri kirabadde nkugamba nti abantu kye baasiga nti bamanyi omuntu okufuuka owakabi studio ne beekuba ennyimba kitegedde kati omuntu wavaayo n'agamba ndakujja n'ayogera n'agamba kapati byebiki nga fani akimubuuza nga badde ayimba nti kapati nabuuza kapati byebiki mwe muli baddembe omunnyonnyola kapati kyababuuza okategedde ndowooza kuba w'otunuulira statement eyasinga okuviirako bino byonna bafaani okwekyanga ne bagamba basanga bugatto dokita yali ku stage n'agamba kapati kye kinkuba abo
ate gye mbadde naakava n'abakubi ate wembeera eri mbeera biralamu mbe kabaka kati temunyumiza abo industry njikuba naga twende nakuba music makulu kyagali mu statement king statement bali bamubuuza litakimanyi nga babuuza nti kyeki kati ekyo asa gye mwali muzemu ali mulina mubulira kapati bo bakola batya ati kati bafani baddamu nga bakola ki baagala bwe baagala oba kitegeera ab'esayidi emu naye ng'ate ye muyimbi nanyini luyimba yaba akitegedde kyebakola ki kyebogerako kuba nti just naye yali anoonya amasannyalaze ng'aludde okutrendinga ng'alaba kimukolera okubeera nti esinaga bwebeerawo bafaani kimukolera era kimukoledde because nti obadde okiraba okitegeera biki naye ndooza muli kuba nina interview gye nalabye esembyeyo ng'alaba ndooza alaba kiyinza okumunoonera ssente n'ayagala akiveemu mu magezi okitegeera ng'alaba talina kiremezaamu kubanga ebbanga lyokka libakyogereddemu awo abadde abaana bayitirivu nnyo wakaawe nga kugamba ali ku bunkenke aguze kamera abusaale afumbye entamu z'obuugi okufumbira abaana ababeerewo kati abaana bo baliisa buli lunaku kati awulira akoze ekyawanise okitegeera kati bula nti ali mu kivaamu okitegeera ng'alaba tekina gye kimutwala okitegeera kintu kye bayingira tebasooka kirowoozaako kitegeera si omuntu buladi bwebanga oyagala nga omuntu omwewulira genda mu studio recording emusic omukuba eŋŋoma okitegeera bwemukuba eŋŋoma n'olaba nga eŋŋoma zo zakabi ze zijja okukola ze zijja okweyimirira naye si bigambo oba kitegeera tonaba nakuyimbako aluwambu biki oba oyimbeko osaleko oyingireko wali kale ejjuba okitegeera oli mukumanyira muyimbi ayimbidde like 25 years ng'atraininga ne kakati gwe tuli mu kwogerako ekituufu okategedde ndowooza ne kakati gwe tuli mu kukola ki mu kwogerako tokudadde gwe okujja okugamba 25 years okubeera nga akyaliwo nga tulina myaka gumu 2 3 era ati kyenkunyonnyola nti bw'oba oyogera ku muntu sooka omukoleko lisaaki omanyi nti omusajja ono ki ekimuleetedde okuba nga abaddewo emyaka gyonna music buladi nkugambye gwe kubira maama wo okubire taatawo okubire sisitawo okubira ani omubuuze mu Uganda muyimbi ki owakabi gwali eyo kikole akwate simu ya akubire kujjaja mu kyalo amugamba waayi mwawuliriza buyimba ki ku myaka gyammwe oba muyimbi ki gwe gwogamba akasajja kayimba oba akakazi kayimba okubira nowa generation eno omwana omubuuze nti muyimbi ki gwomanyi asa mujjawo nga mugiteerawo munammwe mwabadde muludde okutrendinga nga n'oluyimba lwe mwafulumiza lukonye ate lukonye lutya bukyevala mwayagadde mulipire olwabadde audio ya Zarina Kamili gye yatadde genda ku YouTube bulado olina kusimu awo kebera ku YouTube etambula etya banga ewawa baagala okukola remix okuva ebweru gwe kegendako ku YouTube gye bayita Zarina olabe etambula ekutambuleta audio mu weeks 2 eri 187K abasagala bagaye muno jengize yenfu nanye entuufu yeyo sikeka akagundi bane ama mugende ku YouTube ya Dr. Joseph 187K munonya kayimba ke bayita Zali ke kayimba ka Dr. Joseph Kamere na kapya mu kasachingeko trading 9 ogenda ku training eina comment 1.3K eina like 7.4K yeyo muyimbi ataliko yeyo muyimbi ataliko 25 years asobola okuta audio ng'etrendinga osegera nebyo just byakwebuza tudda na mu bintu ebyatusumbuwa anti abantu babadde bagereagaranya mwafulumiza luyimba babadde lubatuddemu kati munoonya amasannyalaze mwagafunye ku mwana omuto
Mwamimbo tayagaliza kyovula balipiranya abaana. Nga tayagaliza atya. Gwaleta Moze radio. Gwaleta Moze ne Wizo. Atayagaliza. Tumenye be yaleta? Oyo omu. Gwaleta King Saha. Babiri. Babigayi batandikirawa. Liyoni. Ni Mayiland. Bayanga mulo batandikirawa. Liyoni. Bachaga batandikirawa. Eyo. Bayi bino banji na kwansagala kuddawo kugira bapalaso batandikirawa. Eyo. Ba manager abaliko kiri kitya? Manager ali mu babo nyabonya. Jeff Chiwa. Yatandikirawa. Kamili. Katika kugamba ekintu kimu. Nakwate mukola research na kumanya. Nkubulidde ne kugamba ati Kamili buli muntu ali mu industry muna mwinako ettaffaali. Kitegeera. Nakuba tombuzi zote ne katika nkunyonyole. Mulimu abantu abamu nga tebajoininga Lionel nenga yabayamba mu mchi mu kaliya zaabo. Ngani? Olya Aziza Azioni ennyonyi jasoko kulinya Kamili yajimulinyisa. Mu music. Tulaka tule mu ndongera. Benon and Vampos ennyonyi jibasoko kulinya. Kamili yasoko zibalinyisa. Vampo Benon omutegedde waswangiza. Okitegedde bantu bonna benkubulya gendo bakoleki. Banonye webali balamu. Yes. Obanonyeko. Okitegedde bulungi yasoko bakola ki? Obalinyisa ennyonyi. Obalinyisa ennyonyi. Naye nga ate tebalingana muri yo Island. Bakola ki? Bagaliza. Lili puzzle kulinya ennyonyi yakugambyani. Kamili yasoso mulinyisa ku ki? Kunyonyi. Okitegedde. Juzi yabadde wano nga tamuzaako walo n'abayimbirwa kwantiza abamu abayimbi bamisiba mayina bamanya upcoming abalinyisiza ennyonyi olwo gwe yabadde naye Kenya wano simanyi eyita ayimbanga FIFA Mike wamuyitaani oyo muyimbi mutegedde wawoneka n'akavubuka katambula nako kati ako kaleke bambi ne waliwo omuvubuka we yatuteka Nairobi awo yakamutwala Nairobi emirundi ng'ebiri bamuyitaani ayimba nga FIFA Mike bw'atyo omutegedde n'erinnya limvudde mu mutwe suspect days ostegera namutwala ke Nairobi awo gundi ono omusajja ono muvubuka ayimbanga Gravity yabadde naye Rwanda lo yabadde Rwanda kuyimba ali Mahoro studio Kamili yabadde naye gaya ayimbanga Gravity bamuyitaani Victor Kameni yes yabadde naye Rwanda nakuba ebintu simanyi oba lwaki tembiraba yabadde naye nga yayimbi yakubye Mahoro wabirabye yaliyo naye kitegedde bulungi wotunulira ennamba kati bageto youth ate bo balinyisiza ennyonyi tubala nali ne amuza omutegedde kweso nangamba ennyonyi ye yasookera nange kennyini nze ennyonyi yange gye yasookera ddala 210 yali Kamili bayimbi bangi Kamili bataddeko ettaffaali nga weewawa ayinza okuba tabataddeko nkuwadde luyimba nkuwadde kolabo oba nomulaba engeri gyakola ebintu bye n'omwekoppa ekyo kitegedde ndoozi bangi nnyo bw'ojosanga Gravity akubuulya ajja kugaa nti akasajja era mu mmotoka ya Gravity osanga awuliza music wa Kamili alina byakola ki byakoppamu genda oliga okufa ononye bafana bangi nnyo abantu abamukola ki abamulabirako osegera Kamili abantu bayise mu ngalo ze bayitirivu nnyo nti Kamili ku budde buno talina nakuddaawo musimanyi kukola balina kumulabirira bulabirizi kubanga mu nsi ziri ezitegeera oba engunjifu oba ezirina amagezi omuntu yenna wabanga alina kyagase ku nsi ye balabirira mulabirire kati era nneewunya nnyo okubasanga nga mugamba mbu Kamili lwaki bamuwadde emmotoka bamuwadde eki muli balalu yabikolerera omuntu kubanga ne member parliament ku budde buno bwakeera ku makya n'alwala okitegera bulungi gavumenti si yemukola ki si yemulabirira si yemutwala n'emujjanjaba kati ate lwaki Kamili temujjanjaba ng'ate Kamili ku ekonomi ya Uganda agitaddeko ettaffaali bulwakola ekivulo omanyi abantu bafuna emirimu bangi omanyi gavumenti omusono gwefuna okitegera bulungi gomanyi abantu baliisa ne famire z'abantu ezirya ku ye akikoledde emyaka emeka 20 mwegi okitegera buli lwagenda eyo n'ayimba mu nsi ezo n'abalaga nti ava Uganda nsi Uganda teba teyambuka kati President Museveni bw'akeera ku makya n'agamba kati waliwo atayagala kubeera na mukwano gwe nga president wa ggwanga gwe president nakubira osobola okugaana okukwata essimu
nga kyekingana kyenkunyonnyola naye kati Kamiri wabeera kukeera ku makya nga President Museveni amwagala nti bwalwadde nti azi kansalewo nkujjanjabe aye ne mugamba mbu lwaki Kamiri abikoleredde ne sente zimujjanjaba ne zimubula ne bamuyamba bwe yali agenda mu ddwaliro yakubako akalango nti no sente zimbuze tebamusangayo busanzi okitegeera gwe mbuli ennaku Kamiri olw'omusanzi nagaa nti bannaye embeera eganye wabula just yafuna buzibu bantu ne bavaayo kubanga omusuperstar bw'atyo bw'aba superstar bw'afuna ekintu kyonna ekimu ekizibu ng'akifunye ateekeddwa okubimuyamba. Kamiri abadde abantu badde bamuwa nga mulamu oba nga mulwadde buli kimu bamuwa buwi mumwina ne byemutalabye nze nkugambye waliwo omuntu yali faani we najja naga Kamiri nze okufuuka mukwano gwo nonzikiza ne mbaako mukwano gwo okitegeera ngenda kukola namubuuza ogenda kunkola ki namugamba gwe yagala kukolera eki nagamba yenjagala kugula oba yali ayagala kugula ki alina kyeyali ayagala okugulawo namubuuza kyasede meka nagamba miliyoni 2 omukazi nakwata miliyoni 150 nazimuwa 150 yes namugamba nze njagala ba mukwano gwo yes kati mubimunyumyako nemwe bw'olinayo taatawo gw'omanyi nti waliwo yali amuwadde miliyoni 5 simanyi olinayo taatawo oba kale omuntu wa famire ye yenna gw'omanyi nti bali bamuwaddeko miliyoni 5 ku bwereere lwakwagala oli just abeereko naye mulina okikkiriza nti waliwo Katonda abantu be yatonda nga basukkulumye ku bannaabwe bwe mulikeera ku makya ne mukikkiriza mu Uganda ensi ejja kweyongera okugenda mu maaso okitegeera yes okitegeera omuntu obanga asukkulumye noonya asukkulumye atya mwegombe mufule ekyokulabirako okitegeera ogambe naye abikoze atya nawe oyiye engeri gyobikola ki gyobikolamu okitegeera osanga Katonda nawe anaakola ki anakwatirako n'omusajja mulina muvaako buvi Kamiri wanjawulo Kamiri Katonda yamutuwanga kirabo temujja kumusobola ekyo kibabuulira anireesinga Katonda amugjemu fuse bwati owulira bulungi naye munaabeera ng'akyali mulamu saawa zino era ajja kukuba yiiti akube yiiti nze wano wenyininyini wendi wano ninawo alubamu ngezi zitanaakuliranako tazitanga zimaze n'emyaka ngegi nga gyeziri yazitereka nze nga nze zenina kati va ku baproducers balina eyo nenkate nkubulya nga nze zenina alubamu ngezi tezifulumanga kitegedde bulungi twogera ku kintu ekitera nnyo ttambula nga naatera okutta kingi mbu Kamiri alina okuba alina problem njagala otegere statement yange mbu Kamiri ono kyeka alina problem buli muntu gwawa kolabo emulemu okuzzaako n'amaliriza nga agudde bugwi Bebekulu yagwa tayimbangako ne Kamiri byali bya vibe ate vibe etya ani akulimba Bebekulu alina kolabo ne Kamiri kalobongezi yagwa mindset yamwe nam just awa abayimbi ne bateefaako Kamiri ati akwata n'akujja wano n'akuteeka eri kukalina ya furo 10 Katonda gwe kiri gwe komenteni ng'okubeera eyo oba okujja nga okirira paka wotuka ku ground floor kitegedde bwe kiri abantu ekitegeeza kati besorting ze kubulidde Brad Mboyo Kingston gwolese ayogera bakubambu Kamiri yamulabirira kati ali kumanyi gatooke nabo bajje balabirire bajje balabirire kitegere bajje balabirire boloza bote begomba kubalabirira bote begomba kubeera bakwano ba Kamiri Tosa abutayigomba kuba na superstar. Gotwegomba kuba na Kamiri. Nze boyi wange. Kati goma nyo kubeera ngo lichali wa Kamiri. Yogera amazima goma nyo kubeera ngo lichali wa Kamiri. Ngabazadde bo bagamba ati azi Kamiri boyi wange. Nkimanyi. Bazadde omanyi kati Kamiri muganda nge Kamiri yaleetera n'abayimbi bo mu Uganda okutandika okubeera nga bazadde bama babakkiriza okuyimba. Kubanga yayimba n'abeera successful okitegeera abazadde batandika okulaba nti bya magezi edda okuyimba baali bitwalanga bya kiyayi
era bagamba osegera family bagamba omwana we yigeze bwe kuyimba yes ne Kamili yabalaga nti no muntu asobola okuyimba nga ate wakabi nakulaga nti myaka 22 ali makage myaka 24 n'awasa nabira ne family osegera bulungi Kamili yasoko kulaga abayimbi nti olina okukola embaga yasoko kukola embaga ng'omuyimbi ebyadda Babu Wine babirabirako ne babikola yasoko balaga nti omuyimbi olina okuzimba Babu Wine babirabirako ne bazimba Kamili yasoko kulaga omuyimbi nti omuyimbi olina okuba n'amasappe ng'ovuga emmoloka ziri ez'akabi z'open roof byonna nabibalaga tebyaliwo okitegera era abayimbi ne babikoppa nebyo temwagala kubyogera okitegera omuyimbi nga Kamili mu nsi endala muganda wange bamukolamu n'enguudo bamukolamu ebibumbe bamulabirira bulabirizi kyovula President Museveni amanyi value ya Kamili kyovula abantu namukubirako namuga Jose oli bulungi nti asiri bulungi biki kola ikwata bakoleko boti ne boti nfuna bulungi bajeizi bakwano ba president kati Kamili waberanga bakwano be ba president bani mutandikate mugamba musimanya baba ali mukusaba ambo eri agenda okusabiriza kyovula abekukutiza tebakulimba ate abekukutiza katya okitegera goloza president abera n'omuntu batamugattako oba okikoleredde okubeeranga mukwano gwo okitegera president okubeeranga oli mukwano gwo olina okuba nga okikoleredde yes bw'oba tolina value era tasobola kuba mukwano gwo gwe kati tube mu family yo mbuli aya bakwano ba President Museveni nga amukubira essimu ne boogera ku ssimu direct sina gwe manyiyo nga nkuta Kingston wanga era ati buli gwe nkugambako njogera erinnya mukadde waffe John Segawa yavayo n'agamba Kamili eno regime gy'ayagala okulumba egenda mukubeddemu emumenya amagulu agamenyekedda Yesega asijja mwogerako kubanga ye musajja gwe nsinga okuwa ekitiibwa mu industry muno gwe nga entandika okwogera amannya no problem ne mwami Sega asigenda mwogerako mu due respect sijja mwogerako osege ayinza okuba omusajja watu nga bamusanze stress zimukola ki zimusumbuwamu nenga musajja mumanyi musajja mugezi era muwe ekitiibwa tumuleke kitegeeza sijja kumwogerako nga tuli mu kumaliriza era nga nkuta abasajja bagambi abavubuka ab'ekiwago ab'obunyama abaguze obusaale abaguze kamera obasangira Kamili bagenda mukuba ne sekuba yonna era essaawa yonna waali yenyweze obugato bugenda muyitamu kati mwenna abali eyo nga mulina endowooza mukwano gwange ono gy'aŋŋamba babyogedde kwebiri si bigambo byange simanyi naye nze kye ŋŋamba mwenna abali eyo ng'olina endowooza nga muganda wange gy'aŋŋambye eno okitegera bulungi bwe mba nga kituufu nti muli bagambye kusiba bugato ebagenda mukubamu obugato obwo mugenda omukubamu mujje nga mubusibidde ddala ate nga mwenywezezza oba okitegeera bwe mba nga kituufu nga mugenda kukikola ne bwe kiba si kituufu awo kirungi naye mba nga kituufu nga mugenda kukikola mujje nga muli siriyasi kubanga abamu muyinza okuddayo nga temulina mannyo mu kamwa oba okitegeera bulungi nga abamu mukoze eki muwoomye mbalabula bwe mba muba mulina endowooza eyo mugiveeko muyinza okuba nga either njaga yabadde bakubye wanga n'obukoola bwe mwalidde bubakubye okitegeera naye nze mbalabula njagala mukirowoozeeko nga muli soba kuba muyinza okumaliza nga amannya mu kamwa temugalina muyinza n'okumaliza abamu abalala nga muwoomye okitegeera bulungi sikutiisa kenge nze sibatiisa naye nze mbabuulidde mazima buli omu bw'aba nga alina ekirowoozo ekyo nga gwe bw'okiŋŋambye okitegeera alina ekirowoozo ekyo jangu ng'olibedde omwana Kabadira tewamulabye yagambye agenda kuba kamiliyoni abo saagala kuboogerako naawe kati wulira statement mbu bagenda mukuba bakube baganda be bakube n'abaafa oyo sisobola kati nze kubudde waliwo abantu abamu boŋŋamba nga sisobola nabayisa mukama kati njogerakyo kwoyo boŋŋamba abo abo bakapere sobola boogerako naawe buladi tuli mu kwogera bintu by'amagezi kati ng'oŋŋamba abo abantu abo toleeteranga n'abantu nze mulimu abamu nga sisobola bayisa mukamwa kati toleeteranga bakapere naawe oyo kati alongoosa embwa z'abantu
Ndaba Jasula twalabayo. Nalabayo. Kati lwaki omunyumya? Nze toddamu nakunyumiza bantu ng'abo naawe. Nze nkomyawo okusiibudde. Buli kiisa agamba mbu agenda mukuba. Azje. Blood. Balaame. Saagala kukiddamu mukiwulidde ono mutadde. Bw'oba olina endowooza yonna nga bw'abadde ajoogera jangu ng'olaamye. Bye. Tusinkane omulundi omulala. Mubeere bulungi mweraba.